science wo babanga alemeddwa, try Jesus. Bye wasoma ne byonna bibakupakira mu mutwe bwe bibanga biganye, try Jesus. Kalicha bwalemanga, try Jesus. Knowledge yonna gyobadde olina bw'olabanga eganye, try Jesus. Yet tali limited, talina kimulemesa, talina kimuziyiza, tomubulira mateeka ga nsi eno, tomubulira Yesu, tomubulira economical status ya Uganda, temukwatako. Akwata emigaati egi n'ebyennyanja bimeka n'agira bw'ati nanga bonna mbawe balye, agamba aba emigaati givudde wanti agikoze migaati etaano byennyanja bibiri. Bano baali bagamba era bano abantu abali wano bangi nnyo era ne bwoba osubira emigaati ne wagigula mu bekeri ne woleeta manya eziri mmeka tosobola baliisa. Bantu bano bangi Yesu byoleta tebijja bisobola, bijja tukubisa amayinja wano. Naga nti muleete bye mulabyewo. Ne bagenda wali ne bamuleetera emigaati etaano n'ebyennyanja bimeka bibiri, n'agiwanika bw'ati mu bbanga okubizza. Balaba migaati kujjula gyokka mu bisero nga bijjula. Yesu yekka yalina obusobozi okudifyinga nature yekka. Bw'atuuka ku nnyanja n'agambye atambulako, eyeetaaga okwawula ajawula. Yagamba Musa, gola omugga eyawukemu muyitewo. Mukama ngati wali luguudo tugenda kuyitawo tutya? Ate ngambye nkulembera abantu ye Musa. Mukama ngambye nkulembera abantu ate sina maato. Ate n'abaana boogera obutonotono manyi babaayo mu kibiina ne batandika okukaaba ne balaajana abatalina kukkiriza. Kama n'agamba Musa, ki bakaabya? Andi bakaaba mbwe abalabe baabo bajja bava mabega tetulina bwe tuyita wano kati batukozera. Nga nti tumalira budde, ennyanja nze nagitonda empuliriza bwe ndogera ewulira. Gwe golola bw'oti omuggo. N'agolola omuggo, ennyanja neeyawukanamu neeyimirira ekisenge nga kiringa ekyo, n'ekisenge ekirala ne kiyimirira eno. Abaana ba Isirayiri ne bayita ku lukalu nga balinga bayita ku Kampala Road wakati mu nnyanja, ennyanja ng'ekoze oluguudo olunene. Oba gw'okubira engalo zikube zinoge mu linnya erya Yesu.